bonna nga bakyasiriikiridde. Meeya n'annyonnyola nga kino bwe kiri ekizibu ennyo era nga bwe yandyagadde era nga bw'abasaba oli asabeyo ekirala nti kubanga kino singa kituuka mu matu g'omwami olwo obwange nga bukomye. Mikolo ng'amaze okwogera ebigambo bye byali bigudde olubege ku ludda lwa Mirembe, ne Muyodi n'ayogera ebibye era nabyo nga kibuyaga abiraza ludda olwo, nga basembera ddala nze nkole ekyasabibwa. Tukubanga nze nasuubiza obweyamo obwo, nteekwa kubutuukiriza. Nagenda okulaba nga ne mmeeya akyukira mu kiti nga mbazzi, ng'adda ku ludda lw'abali nga bakka ku nze, nga bafukuutirira ebigambo nga bakamala. Mirembe yalaba ngugubye n'agamba nti, bannange, saabagambe nti ono anguyaaguya. Nze sirina kirala kinja kumusaba, wabula bulijjo njanga kukijjukira nga bwandaze abaagala bwe bayisa bannaabwe. Awo n'asituka n'agamba Najja nti, gira tugende mwana wa ssebo. Olwo nno ng'ebiyengeyenge bimubunye emmunye zonna. Mu kaseera ako emmeeme yange we yagisindulira ne nzikiriza ne tutta n'Emirembe omukago. Wakati w'abatono naye abatanjabulira mu buzibu bwange bwonna. Nga wayise emyaka 1000 ddala, Mirembe n'ambuulira ekyamuwaliriza okutta nange omukago, era nkakasiza ddala nga ye yalengerera wala nnyo okusinga nze. Mwebale kuwuliriza kino kyaffe kino ekya40. Tusinkana ate mu kitundu ekya41 ng'omutwe gugamba nti ebibala by'omukago akutwala ekiro.